omukisa gwakuwadde gwakulesewo ng'okyasoma okugobolamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe nnyo era liweebwa ekitiibwa. Weebala okulaba ebigambo bino, weebala obigabanako n'omuntu omulala. Subscribinga ku YouTube channel ya By.Pr.Sebaggala Ivan. Oyongere okulaba ebigambo bino n'ebirala bingi ebijja okukuyamba n'okuzzaamu amaanyi awamu n'essuubi. Kyeva nsaba Mukama akwongere nnyo omukisa ng'oyongera okulaba ebigambo bino. Twogera ku bubaka obw'ekiseera ekisembayo, obubaka obutuukagana n'omulembe guno, obubaka bwe weetaaga okumanya n'okutegeera, kubanga bulokola, kubanga bununula, kubanga bukusembeza eri Katonda. Teriyo kintu kirala kyonna kye weetaaga mu mulembe guno nga obubaka obukuzzaamu essuubi n'amaanyi. Ebigenda mu maaso mu nsi byonna weebiri olw'ensonga. Tuli wakati w'olutalo olunene olw'obulungi n'obubi. Enkomero ya buli muntu yenna egenda kusalibwawo ku ludda ki lw'osalawo okulwanirako, ku ludda ki lw'osalawo okuyimirirako, ku ludda ki lw'osalawo okubeerako. Ebigenda mu maaso mu nsi bikulaga nti ekiseera kiweddeyo. Ebigenda mu maaso mu nsi bikulaga nti weetaaga okudda eri Katonda. Ebigenda mu maaso mu nsi bikulaga nti si bwe byali okuva ku lubereberye. Katonda tatutondangako okutemula baana baffe nga tubasaddako okubafunamu ssente. Katonda tatutondangako tuwase abakyala tubatemeeteme. Katonda tatutondangako kubeera bantu bazibu era abateesigaŋŋana. Katonda tatutondangako kuba mu ntalo n'abaana kufa njala, obukadde n'obukadde bw'abantu okufa ebirwadde ebitagambika. Katonda tatutondangako kubeera bwe tutyo. Enteekateeka ya Katonda si bweri, okuva ku lubereberye si bwe kyali. Kyenva nkukoowoola muganda wange ne mwannyinaze onyweze ebigambo bino obikkirize bikole amakulu mu bulamu bwo, kubanga tuli mu kiseera ekisembayo ekifundikira ebyafaayo by'ensi. Olwekyo weetaaga okunyweza ebigambo bino bikole amakulu mu bulamu bwo, kubanga Mukama ayagala kubikozesa okukuwanguza, okuzza obujja wamu n'okukyusa. Twalogera ku mulundi guli ne tugamba nti ekibi kyama, ekyatandika mu ngeri ey'ekyama. Katonda bwe yatonda ebitonde yabiwa eddembe ly'okusalawo. Yali tayinza kubiziyiza na kubigana kusalawo nga bwe byagala, kubanga singa teyatuwa ddembe lya kusalawo olwo yandibadde akoze roboti. Awo twandibadde ofaanana ng'ekikopo ewaka, bw'oyagala okituuza ku mmeeza, bw'oyagala okitwala mu sinki, bw'oyagala okyokya, bw'oyagala okigaba. Katonda yayagala atonde ebitonde by'ayagala nga nabyo biyinza okumwagala, nga nabyo biyinza okumwanukula, nga nabyo bisobola okutegeera okwagala kwe. Naye ekyo kyali kya bulabe, kubanga okutonda ebitonde ebisobola okwanukulira okwagala kwe kitegeeza nti bisobola n'okukugaana. Ekyo Katonda teyakifaako. Ekyokuba nti tusobola okugaana okwagala kwe, kye yasinga okufaako kwe kuba nti okwagala kwe kubunyisibwa mu bulamu bwaffe. Ekibi okutandika ku nsi. Twala mu kitabo ky'Ezeekeri essula ya 28 omulolo 13 paka ku 15 nti Katonda yatonda ekitonde ekiyitibwa Lusifa. Bwe yakitonda n'akiteekako amayinja g'omuwendo gonna, amalala ne gayimuka mu kitonde kino olw'ebyo ebyakiteekebwako. Essula ya 15 mu Ezeekeri 28 etugamba nti wali ng'otuukiridde mu makubo go gonna okutuusa obutali butuukirivu bwalabika mu ggwe. Tetusobola kumanya ani yaleetera Setaani okuyingiramu obutali butuukirivu, naye kye tumanyi kiri kimu nti obutali butuukirivu bwamala okulabika mu ye butereevu, enzikiza ye teyinza kutabagana na musana. Ekiseera kye ekyekisa kasita kyaggwako, nga naawe gwenjogera naye bw'olina okukimanya. Ekiseera ekyekisa kituuka ne kiggwako n'osala olukolobozi olw'ekisa kya Katonda nga tewakyali kyakukolera okuggyako okukuleka n'okungula bye wasiga. Nga Falaawo bwe yalekebwa n'akungula bye yasiga, nga Yuda bwe yalekebwa n'akungula bye yasiga, n'abalala bangi, Sodoma ne Gomora ne ku mulembe gwa Nuuwa byonna byaliwo. Ekisa kya Katonda nga kikyaliwo, tuteekwa kikozesa obulungi nga bwe kyaliwo eri Setaani mu ggulu ne bamalayika be, naye ne bakigaana. Era bwe bakigaana tewaaliwo kigambo kirala okuggyako okubagoba mu ggulu. Bikula essula ya 12 Anyo olw'omusanvu ku lw'omwenda lutugamba ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be ne batawala okulwana n'ogusota nagwo ne gulwana ne bamalayika baagwo, naye ne batayinza, ne batalabika kifo kyabwe mu ggulu. N'ogusota ogw'edda oguyitibwa omulolo era Setaani ne gusuulibwa, ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Setaani yasuulibwa ne bamalayika be n'asuulibwa nabo. Tewalabika kifo kyabwe mu ggulu kubanga enzikiza teyeetaba na kitangaala.
era bwe baamala okusuulibwa setaani n'abanga awanguddwa ne bamalayika be. Olutalo olwasookera ddala wakati w'obulungi n'obubi lwaleetera setaani okuwangulwa. Olutalo olwasookera ddala wakati w'obulungi n'obubi lwaleetera setaani okusingibwa. Era bwe yamala okuwangulirwa ddala n'asuulibwa, ebyawandiikibwa ne byogera ebigambo eby'entiisa bye njagala nkusomere mu kubikkulirwa essula y'e12 olunyiriro lw'e12. Wulira Bayibuli bw'egamba, agamba kale musanyuke eggulu n'abalituulamu, zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomyase gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi nti alina akaseera katono. Zisanze ensi n'ennyanja, omulyolyomyase gye muli ng'amanyi nti alina akaseera katono. Setaani bwe yasuulibwa ne bamalayika be baasuulibwa n'obusungu. Obusungu obwo bwakozesa okulaba nti abantu bafa. Obusungu obwo bwakozesa okulaba nti oba na mirembe. Obusungu obwo bwakozesa okulaba nti onyigirizibwa. Yensonga lwaki abasinza setaani abateekako obusungu bungi. Tabakkiriza kwambala ngato, abafuuwa emmindi ne bakaza, tabakkiriza kuba na mirembe. Setaani alina obusungu bungi eri olulwo lw'omuntu. Setaani takwagaliza ssanyu, takwagaliza mirembe, takwagaliza ssuubi, tayagala obeere bulungi. Alina obusungu bungi, asigazza akaseera katono, essaawa yonna agenda kuzikirizibwa. Kyava agamba zisanze ensi. Setaani bwe yasuulibwa ne zitusanga. Kaakati byonna byolaba ku nsi tegeera muganda wange ne mwannyinaze nti biriko, kubanga ekibi kyatandika. Ensi tefaanana bweti kuba Katonda yagitonda efaanana bweti. Ensi tefaanana bweti kuba Katonda yagitonda n'agyabulira. Ensi tefaanana bweti kubanga gwe ne muganda wo mwanyigagana, okunyiiga, okulwanagana, okulogaŋŋana n'ebirala byonna birina we bisibuka. Bisibuka ku kibi ekyatandika sina wano naye ekyatandikira mu ggulu. Bajjajjaffe Adamu ne Kaawa, Katonda bwe yabatonda n'abateeka mu lusuku, yabawa ebintu byonna okulya, naye n'abako ne kye yabagamba obutalya. Mu Lubereberye essula 2 olw'e15 n'olw'e16 n'olw'e17 agamba nti Mukama n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyanko nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako lw'olifa. Omuti guno Katonda yaguteeka mu lusuku ng'ekigezo eky'obuwulize bw'abajjajjaffe. Ate ekyokubiri n'aguteeka wakati mu lusuku okulaga obuyinza bwe ti ye nannyinirwo, si kulwa nga Adamu ne Kaawa beerabira ti olusuku luno Mukama yabaluteekamu. Naye ekigezo kino kyali kyangu kubanga baalina emmere yonna ey'okulya. Okulya ku muti guno kyali kiteekwa kubanga bajeemye bujeemi, so si kubanga bayala, so si kubanga bakooye, so si kubanga ki. Katonda n'alyoka aguteeka bye bayinza okugulabira gubajjukizenga obukulu bwe n'obuyinza bwe. Guno no gwali muti gwennyini. Newankubadde waliwo abasomesa ebintu ebirala, Adamu ne Kaawa beegatta n'ebirala n'ebirala, naye Katonda yalagira bajjajjaffe beegatte bazaale baale nga n'ekibi tekinnaba kubaawo. Olw'ekyo tokkiriza bwongo bukwonooneka ng'olizoninga mu ngeri ey'ekito. Tegeera kino nti omuti guno Mukama yaguteekawo nga bwe guli, ng'aguteekawo olw'ensonga bajjajjaffe bategeere obukulu bwe ate bagezesebwe. Naye ekyewuunyisa kiri kimu, Setaani bwe yayingira mu lusuku n'amanya nti baaweebwa etteeka lino ate nga yabakyawa, olw'okuba nti ebitonde bya Katonda bye yali ayagala ennyo. Kyali kigendererwa kya Setaani okulaba nti bigwa. Setaani ayagala nnyo ogwe, ayagala nnyo okola ebikyamu, ayagala nnyo ofaafaagane, ayagala nnyo obeere mu mbeera etategeerekeka. Kimusanyusa kubanga lw'ombeera mu mbeera etategeereka, efaafaaganye, talina makulu, ayongera okulumya Katonda. Bayibuli etugamba mu ssula ey'okusatu ey'ekitabo kya Lubereberye agamba nti omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko Mukama ze yakola. Ne kugamba omukazi nti bw'ate bwe yayogera Katonda, temulyanga omuti gwonna ogw'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti tuyinza okulya ku bibala eby'emiti gyonna egy'omu lusuku, naye Katonda yagamba nti temulyanga ku muti oguli wakati mu lusuku newankubadde ogukwatanga omuleme okufa. Musota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe ligazibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba omuti nga mulungi okulya, nga gusanyusa amaaso, nga gwegomba okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byago n'alya, n'awa ne ku musajja we naye n'alya. Muganda wange ne mwannyinaze, bwe tutyo ne twonoona. Adamu ne Kaawa ne bajeemera Katonda, ne balowooza nti bagenda kuwulira ddoboozi lya Setaani, ne balowooza nti lijja kubakola bulungi. Enkomeero ya byonna ne bakizuula nti beerimba bokka, ne bafaafaagana. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, jjajjaffe Adamu ne Kaawa ne bajeemera Katonda. Obuzibu tebwali kulya ku kibala ekikolwa kya kuluma kibala, obuzibu bwali ku kiki ekyali mu mitima gyabwe nga bali ekibala. Era obujeemu obwali mu mitima gyabwe
ne bubaawukanya ne Katonda. Okuva ne baawukana ne Katonda ne bava ku nsulo y'obulamu, ne bava ku nsulo y'ebirembe, ne bava ku nsulo y'essanyu, ne bava ku nsulo y'obuwanguzi. Olugero lw'omwana w'omuntu lwonna ndufaafagana okuva ku olwo okutuusa olwaleero. Ekyo nno kye kyasoba. Mukama akuwa omukisa. Weebale okulaba ebigambo bino ebikulu nnyo era eby'omuwendo. Toweerabira ku subscribinga ku YouTube channel ya Pastor Sebaggala Ivan Samuel okufuna ebigambo ebirala bingi ebijja okulyowa omwoyo.